sigenda babuuza bwe mwasuze oba bwe musiibye olw'ensonga nti temuli bulungi n'akamu n'akatono muli ku bunkenke bwakubanga ate mulinda results z'omukulembeze w'eggwanga ani naye nga bwe mwabadde musuubira oba bwe mwabadde mu predictinze ebintu essaawa eno era we bitambula bangi mwa predictinze cause twabadde tusoma waneno nga tubalaga results okuva mu bitundu ebyenjawulo aba presenters ba NUP bye babadde baleeta nga tubibatuusaako wano nga biraga nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu alidinga oba kitegeera naye mwena abasinga obungi mwagambye nti tunagenda okwebaka okuzukukenkera nga results zikyuse weewaawo mazima ddala era bwe kiri twagenza okwebaka tugenza okkeera nga bikyuse nga kiraga nti omukulu ssaawa eno amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni okuva ku TV ez'enjawulo zo ziraga nti yali mu kulidinga naye kino twali tukisuubira kubanga obubonero bonna tuze tubulaba bwe nkuzaako emabega katono ddala mu bubonero bwe tuze tulabirako nti akaluluko kaali kakubbibwa mateeka okusookera ddala nkuzako kuchokubanga basalako communication mu Uganda basically social media platforms ne babanga bazijjako abantu internet ne bagikatinga off ekintu ekyo tekiba kyabwenkanya tuli munsi ekulakulanye tuli mulembo kulakulanye omuntu wabayingira akalulu nasalako gundi internet kiba kitegeeza waliwo ekintu ekitagenda maaso bulungi tunajjukira wano nti Trump we yali akuba akalulu n'omukulu Joe Biden teyakerako ku macha nasalako internet n'abali mu Uganda bali bategera bulungi nnyo kiki ekigenda maaso mu America ekyo ne ako kabonero kamu ne tudda kabonero akokubiri be bantu be bakutte n'ebiboxi ebyobululu nga bo butikingire ddala effort bakugamba bakutte ebiboxi bisatu era abantu ne babimako enaali ate nga n'entungamo bakutte mu police n'ekiboxi kimu ekyobululu obuwedde okubanga butikingibwa obwo bubonero bumeka bubiri akabonero akokusatu kwe kubanga omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ye ekitundu wakubira akalulu oba ku polling station gyalonderako bewandisa abantu 759 naye wavuddewo obululu 774 mu bufunze ng'obululu bungi okusinga ku bantu abewandisa eyo sayini yakubiri okulaga nti kana kalulu kagombeddwamu obwala kino kye bayita okubanga mwebereramu bannayuganda mwebereremu kubanga byatandise okubanga ate bigenda mu nsonda mu bintu mu ngeri etali nnungi yaleseeko TV stations zizokka of which TV ezo abantu babadde bazeekengera zatandise okubanga zigaba amawulire agatali matuufu ngenda kubanga nkwongera bwino alaga nti ebintu batandise ddala okubanga babizanyiramu oba kitegeera batandise okubanga babyonoonera ddala ngenda kubanga nkusomera percentage okusinzira ku TV emu nga bwefulumiza olabe beekubye G omanye nti ddala kituufu abantu bano bye baliko we beekubidde G wa wano bagabye max out of 100% nga basinzira ku percentage ye 10 naye toto eyaabwe mu mugatte gwabwe percentage gye bagabye toto nga eggwera mu 130% walabawa nga wakirabawa teriyo 101% teriyo naye negenze mu 131%, so it has to be 100 out of 100 but this one is 131.9%. Tebangayo kitegeeza byebagasse nabo benyini bibasobedde bagezaako okufigitinga babenga ekintu kino bakyenyigamu bakyekakati kambuterevu naye kikyabasobedde kakati kansoke nkusomere owulire nomanye nti ddala mbutuufu waliwo ekitagenda mu maaso bulungi. Batandikidde ku mukulu amanyiddwa nga Amriat Oboy oyo nno nga afunye 36% okusinzira ku TV nga bwegabye naye nga buno si yenkomeredde y'obululu bwebaga sigwe mugatte mu bufunze these are not the final results so kitegeera yakyengezako kubanga ntegeeza naye okusinzira ku sofa bye bakabalawo yeno percentage eriwo naye ngeraga nti Museveni yalidinga Amriat Oboy baba muwadde 36%, Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bamuwa 27.39%, oba kitegeera omukulu Katumba ne bamuwa 0.38%, omukulu Norbert Mao ne bamuwa 0.65%, omukulu Mayambala ne bamuwa 0.22%, Mugisha Muntu ne bamuwa 0.71%, omukulu Museveni ne bamuwa 67.02%. oba kitegeera first and foremost ejiwe bali ekubidde Amriat okubanga yasinze Bobi Wine, Amriat nga ina 36%, Bobi Wine nabiranga aina 27.39%. ekintu ekyo kyetegereze bulungi nnyo yo mukulu Museveni ainawo 65.0
0.02%. Omusajja amanyiddwa nga Mwesigye ayinawo 0.30%. Ate amanyiddwa nga Kalembe aina 0.51%. ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Tumukunde ainawo 0.58%. ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Kabuleta ainawo 0.65%. bwe bityo bwe biyimiridde oba kitegeera. naye nga percentage eno yonna bw'ogigatta toto z'abaana abantu bonna ze nkusomedde zikola omugatte gwa 131.9%. ekitegeeza nti bayiseemu mu 100 bagenze beyond. ekitegeeza nti nabo bennyini bibasobedde. waliwo wano ekitali kituufu mu mugatte guno gwe bakoze. It should not be beyond 100%. oba kitegeera 100 tekirina kuyita mu 100 oba kitegeera. So babadde balina obigatta nga results zivirayo ddala nga bw'ogatta results zaabwe ze babawadde nga bw'obigatta byonna wamu bikola omugatte gwa 100%. awo twandibadde tetulina kubuusabuusa kw'amaanyi. naye ekyabwe kisukkulumye ne kiba nga kiyitawo it is 131.9%. ekintu ekiraga nti munange waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso. Tuzenga tulaba bu videos obwenjawulo nga mugamba biri fake. Abasinga mugamba biri fake. Omusajja yakwata ebibox by'obululu. Omusajja n'ababulira nti batiikinze obululu nga mugamba biri fake. But okusinzira ku kye mwalabye waliwo ebitundu nga Mbale weya Bobi Wine weya wangudde polling stations 50 out of 52 na winninga 51 polling stations nga yawangudde. Museveni nawangula ku polling station emu. Tosobola kera kumacha n'ogamba nti by this time Museveni gwe babadde balebeesa essaawa eno nti alina 65, Kyagulanyi alina 27 ne Amrate awamu ne batamulondeddeko ddala nga yabadde na 0 n'abanga ssaawa eno asinga Museveni nga alina nga singa Bobi Wine nga alina 36. So bana Uganda bwe kuba kwebereramu twongera okubanga twebereramu ne Sara twongera okubanga tuzisabira ddala bagezaako okubanga bino babikyusa naye nga kyona kye kiri kijja kubanga ate kigguka. Mujjukira nti Katonda gwe tusinza yete yeebaka lubeerera akyatunula. Bagezazaako okubanga bateekawo enkyankalanya y'abantu banoonya abantu ba sparkingira off babuukirako bakola olutalo nga bagenda mu maka g'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bawuddise abantu nti bamuwambye bayiyewo amagye aga buli kala. naye nga byonna twongera okubanga tusabira bannaffe abali awaka ku butaka babeere bakkakkamu kubanga the moment we bagenderayo okubanga baatakinga abasirikale abo nti bave ew'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu they are trying to divert their attention. Bagala kubanga bagezaako okubanga babakola ki babayiikira mu ngeri emu oba endala nga banoonya olutalo sparkingira off. naye nga byonna kye tulina okubanga twebaza Mukama nti asobodde okubanga azibula abantu abasinga amaaso. bino tusobodde okubanga twongera okubanga tubiraba era nga tujja kwongera okubanga tubirabira ddala gye binaggwera tujja kubanga amazima twongedde okubanga tugamanya. Mbadde Fifi Jess sigala nga weekuumiddewo mubeere bulungi.